mukazi ayogera ku mwana we yadde ng'amuwaana njagala ebintu byemukola mu bulamu bwamwe mubijjemu abaana bamwe babirungi babiki oba bibi muddira ne musima omusingi nga tumwogera bulungi ku bintu oba nga mboozi nossaamu omwana oli bw'ajja okuvuma n'atandikira ku mwana nze alyogera alivuma omwana nga endi mutuga mpozi alimba wala oyo nsagala muntu anjogerera ku mwana sala muntu anjogerera ku baze ebyo ebintu biri bimalirako ddala kati nalongo omwana wo tali mu kamera ne bbaawo otegedde nawe baba mu kamera kitegeeza boogerako ole tulazeko ku mulaalo simulaga simutimba buli kaseera ŋŋamba gwatala kyensaba abakyala ate lwaki mulaga ebifaananyi temubiraba nze kyensaba abakyala kyekino byemmwe mbivuddemu sijja bisobola bw'oba oyagala okuweebuuka mukwano osuse emyaka 18 genda oweebuke mujje abaana mu makamera mujje abaana mu bizibu byammwe olw'okuba oyagala simpasi eri abantu abagenda okulaba agambe nti anti omusajja yamusulawo yabalina abaana bameka omwana oyo agenda kula afumbirwe bamukomezewo akatambi nga nyina yali amutembeeya weetaaga obuki abakyala mulekerawo okwesaasira oyo muwala golaba avuga emmotoka ku kkubo munnaye naawe osobola oggigula osobola oggigula okuba agenda ku kyeyo tugende tupambane abakazi tebaagala kukola muyimuka we mutudde ono ye kyosobola okukola mu busobozi obulekerawo okwegeraageranya ku bantu oloni akola ku tv tolina kukola ku tv mukwano okumufaanana okulabirira omwana wo tegedde muyimuke kole ekyo kyosobola okukola ekikuliraanye kikyusa obulamu bwo tolina gye nvuddewo nze nasookera mu juice ne ŋŋenda mu owino ne ndyoka nze tv ngijoyinize 2016 because ndowooza nakola record 2016-2017 ne ŋŋenda ku spark 2018 naye nasookera mu juice wali ku boost house nga ntunda juice nga nze mpeereza abo abaluwaka mukwano nakugamba nti ndetera noba nga wakamutuusa nakugamba amuzenja kunywa ku 10 noddayo ate nga gwe omwetwalira nenfunamu kapito nenyingira engoye kuba ze nali njagala nenzisuubula mu owino mpaka ndooza nkomye okusuubula engoye mu owino ndooza kuba ne kusipaaka mbadde ntalisuubula mu 20 ndooza nga 19 nendyoka nga nfunyemuko kasente nendyoka ntandika okubeera nga nyingira ebipya naye nga owino era nga abatusala endibota sirina bwe simanyi kati nze owino ngimanyi a to z ngiyingira nenjifuluma naye ngaekyali kinkoze bati osanga singa nali sirina mwana sandikoze bwentyo wabulabadde ate kyekikoze because nalina omwana ngate sijja kusuubira kujja ku kamera atandika okugamba erererere because tata w'omwana wange omwana we yali amwagala njagala bawulirewo nnyo mu bufunze wagenda ofumbira wali single mother bwe bandikiise mu bufunze naye ate siyenza abadde njagala bakiwulire nze mbadde single mother ali proud ng'ate sivumirira tata w'omwana kuba abadde akuwa simuyinaako buzibu naye waliwo n'okubeerawo nga ne bw'aba takuwadde tukitwale bwe tuti bw'abanga kale tukitwale nti ozadde mu muntu naye nga n'obusobozi tabulina lwaki omuvuma mu kamera tewali yamukusigako lwaki omutwala mu kamera nga teri yamukutuma ate era nga oyagala tuyagala yo taata w'omwana wo bawa abaana bo tugenda kamera at the end of the day nze mama nge yankuza ŋŋamba saakola na taata wange naye nga nze ng'omwana natuuka nenkula ne waba olabye ensobi ku kitaawo akuzza nakugamba oyo ali bataatawo tolifuna mupya kakati ojja kuleeta taata w'omwana wo omuswaze naye omwana ono akula ng'oli ekitaawo bano eno banyiiga ajja kunyigira gwe maama ajja kunyigira abeere n'obukyayi ku mutima ng'agamba nze maama wange kubanga waswaza kitaawe oba omusajja akulabirira oba takulabirira webiba biganye bannange bwe mwali mwekwana temwajja mu kamera mu bufunze musobola okukimala nga temukoze ekitukola ekintu kino tukendeeza omuwendo gw'abakazi ogususse okujja mu kamera buli ddakiika olw'okubanga abakazi bagala sympathy ate nga abasajja tebavaayo okwogera mu bufunze netwala saidi emu nga tetumanyi saidi ki yakubiri ate abantu mutwala nnyo ebyo abantu bye boogedde ate nga bijjudde obulimba ate kyogamba bongeramu kati kama because ononya sympathy ojja kujja nokabe n'obuziga bwe tutamanyi na gye buvudde because oyagala abantu batandika okuvayo kukwatibwa ennaku ate ne beerabira nti bwe bakusondera enja tebagenda kuddamu kusondera
naye gwolooza bakusondera obukadde busatu esaaza kati bwebugenda okukuza omwana kituufu ate bwe buba buweddewo n'okoma mu kamera nti kikiddako bagenda lwaki tokola okiwulira kakati mu bufunze olwedde weebudde omwana wamuswaziza ne tata w'omwana wamuswaziza ekitiibwa nga gwe omukyala kikuweddeko anti emirimu tegikyalabika bagamba emirimu gyanyansimanyi webalimbeeko kyenjulaifali emirimu tegikyalabika situganye emirimu tegikyalabika naye omuwala ono y'omu ku bawala naabeegombebwa amangu ono naye yatunda obutunda simanyi n'agenda mu owino lwakuba alina omuki omwana mukama ayamba alina kyakola wabuleera bw'otudde mu nnyumba mwosabire mukama akole ki akuyambe teri muntu yasaba n'agaggawala kuba nnyina ne gwe mmanyi asabye okuva lwe yazaalibwa aliraanye abagagga akoze atya ne baba bala abalina ssente bamwogerako kusanga wootudde ntegedde bulungi lwaki ntalwana kukola abeeko tebamwogerako alwana kusaba buli luki buli lunaku kikyentegeeza mu ekyo nti muleme kulowooza nti omuntu oba onaakola oyagala kutandikira nti nze njagala nsube nga nzugula obuviri bwa $3 million tolina yadde akakaddo nasobola okumanaginga $3 million ate ngaekitono kyekikutuusa ku kinene tandikayo kyosobola okukola mu butono bwakyo n'omwana we ajja kwegomba ebyo byosobola omutuusaako nga maama we kuba tokola gundi yakoze muwe ekyo kyosobola abakyala bangi musuddewo amaka nakino kankisizeewo wano lwakusaba okusaba batya okusaba mu kyaki njagala mulekerawo opumaganya eddiini eyo balokole tegedde naawe bagivuma njagala mulekeraawo okukyaya abantu eddiini eyo kubanga abasumba si bagamba okukola byemukola ki byemukola naye omukazi obeera mu makaago n'oyagala nnyo ekyaki okusinga wewakola ki wewafumbirwa bwe muba mu kyaki babagamba nti mulina kusulayo ate abasajja mubaagazaaki amaka galeke ogenda osule mu kyaki nga teri akkuba ku muki ku mukono mulekerawo okumaganya eddiini eyo bambi abantu bangi keesi ezo zisuse ku woofiisi yange omusajja tana kyomugamba n'akikola ng'omukazi buli kanaku akomawo nga bukya bw'omubuuzaako nga agamba nti nze okwogera ku katonda wange nkuleka lwaki wanoonya omusajja katonda wamutegedde ddi dire wategedde ddi olina okuba ne katonda omaze okufumbirwa omusajja w'abandi omunonedde obudde ozadde abaana otanse obaononera obudde bwabwe nga mama bwewandibadde nabo naye omusajja bwagambako nga omugambo ngambako nga nze okwogera katonda wange nkola ki mukwano nkusaba nkeere mutambule mugende mu kyaki muleke abasajja banoonye abakazi abanasobola okukuuma abaana bammwe kuna abaana bonooneka kwekyo abo boolaba bagenda makyaki ne basulawo fombo naye nokukola tebakola kyokka tebagenda makyaki kusaba ssente kyogereko mukyaki waliwo gye bazigaba momo mukama nansonyiwa lwembi abantu bano abalokola abasinga banaye siyogeddeeko bubi oyinza omulaba ng'asabira mu kyaki naye ng'ate ali bubi nnyo era abasinga bali kuno ku ssimu ng'agamba nalongo nabaddeko puroguramu nalongo ne bali abakazi ne bagamba ndiipi namuwulidde ddala ne kama n'agamba bw'ati omuntu ali awo ng'alinze kyoyogera ye kyakola ki kyatwala tibagambye bwodda ku mukaaga omusajja aba akujooza oyo njagala omukyala ndaba kino okitwale ng'ekyokuyiga ate era okyesigame nti omusajja yenna ng'akola nga kampuni ye wamwe si yamuwa omulimu tolina wamugulira dduka n'olimuwa kitwale nti asobola okudda obudde bwonna aziro ng'azaava ku muki ku mulimu kubanga oyinza okubanga bawo mmanyi nti akolera mu ofiisi ajjuka saawa 12 bayinza omukubira nga waliwo pooti eri bugerere bino babuulira mazima nga tapana mu bakazi ne bamukubira mulimu nalongo ensonga ezitegeerekeka kyendi mukwogerako nti abasajja abo abanywa omwenge oluusi asobola okufuna omukazi akanywa mwenge wabula oba oyagala njagala nga kyombuza kyenkuddamu tonywa mwenge mukazi gwe wafuna omusajja anywa omwenge wafumbirwa waki yakwana okimanya agunywa owaye tomanyi ebintu by'omukwano lwaki obuusa nnyo omukwano nalongo lukesigezi sirwagala abantu bangi bagenda obuusa nnyo omukwano nga gwatomedde omuntu tamanya musajja kyakola bwe gwakutomera mu ntandikwa omanyi mulina olugesigezi tuli yali akukwana nga mugunya bameka 2 kati ozadde abaana 3 oyagalera ove mu bbala sawa 8 lwaki ogenda mu bbala nga wakaaliwo fibidi waliwo buli kimu ate amabbala bazimba gaki kitegeeza anti babazimbira abo basingo mulimu ebintu ebimu nalongo yes Remi mulimu
side emu. mulekera wakajanja mbolo Si kajanja, si kajanja. tebakyalina ddembe kugendako wabweru ne banyumirwako n'abantu Kituufu nnyo bye bimu ku bikuuma obufumbo. leka kama kati Linda bonga tomukiriza kutambula. Sikumikiriza kutambula wabula mba mutambuddeko mwenna nga munywa omwenge mugende mwenna lwaki agenze yekka. lwaki agenda yekka N'emikwano gye. anti awe obufumbo bwe bukyabalemedde ebintu ebisinga oba ofumbiddwa ne bbaawo ebyo ebintu peer groups kyekisooka okitegeera mbwebyo tugenze kunywako mwenge siriwe waka kati okimanyi nganze nange ninaiko ennaku zengenda out emikwano gyange sigenze nabinde Yes. era nakitegeera ne mugamba era ssaawa 10 n'enzira ewa abakazi tuli N'omugamba banjawulo bulungi nnyo era nga kitegedde bulungi kati bwendi ewaka naye kati nkeera nti abakazi emitima gyaffe tuli banjawulo nakomawo ku mukaaga ne mugamba mukwano sigenda kugulira ku ddiru kiye bwe namuwasa namu owuninga abakazi emitima gyaffe gyanjawulo twagala nnyo tuli trustworthy ekitali kuki ku basajja era mukyala gwe basooka osirike tuwuliziganye Wallahi. omukyala kituufu Wuliriza. kituufu 100%. omukyala agenda okufuna essanyu mu maka agenda kukola bino wammanga omuntu gw'oteesiga bambi nkwegaidira omufumbirwa oba omwesiga 100% naalongo oba omwesiga naye ffe abakazi oleke ngambe bali abatulaba lagamba ogenda pirikodi ngomala obyerabire omukyala ayagala okufuna emirembe omusajja gw'oteesiga tomukola ki Tomufumbirwa. ekyo kimu ekyokubiri anoonya omusajja ow'okufuga genda esemba bule waffe mu kyalo gyeyo akavubuka ku kamyaka 17 kateeke mu nju Ate no nga tekalabye ompuliriza bulungi tokakkiriza okufuluma ebweru Bekanafuluma ne kalaba ku kakuumire mu ddiiro ne mu kisenge naye ke kanaakuvaamu omuvubuka oyo n'atuuka ku geeti wali n'alaba ettaala. ajja kulaba nti amanyiirwa ate kekana bw'anaaweza emyaka 25 ajja kutegeera nti wano mmanyiirwa Nze nalongo ngamba nnyo abawala nti teri musajja w'omu. Okitegeera? Mulimu Omusajja ebintu asobola okwenda nga ebisinga. takulaze naye ng'asobola ofuna omuntu omulala. abantu bangi era bangamba nnyo naye mubiviireko ddala Anti ky'oba oyiteekwa mugenda omanya nti nze otegedde sina ya bbuli. kama okikola otya owangaala n'omuntu wo okitegeera nedda mulimu ebintu ebimu nga si mu bubi nga si mu bubi tubyogedde nga si mu bubi naalongo akitaddemu fiiringi okitegeera naalongo akitaddemu fiiringi njagala nyambe bali abalaba nanga ati onyambiramu ate naffe tubayambiramu oli waddembe oli waddembe otwala endowooza yange oba ebyonole yalwe njagala owulirize kino tusobole okuwuliziganya pulogulaamu esula ejjo tutambulira obulungi waliyo omukyala ali mu bufumbo bwe nga bbawe tamutwala auto Yes, bangi. kati bw'otula ku platform ng'eno n'omulaga nti omusajja butamutwala auto baawe kyakola kikyamu nnyo abakazi entegeera yaffe ya ssanyu Aba bajja kutabuka. agenda kuddayo baawe waka nga amaze omukazi okufuna damage ku buki ku bwongo. obwongo kyokulaba sometimes nze bwe mba ntunula mu kamera mba njagala buli muntu asooka ayimire ku kintu kyakifiireko lwaki njagala okifiireko tinjagala uganda eno abakazi abala pulogulaamu zange ng'alina kyasobola okuyigamu so nesajja mu kamera kutibula bakazi kubawa kyejo lwaki nti nkimanyi ekyo abakibeddeko amaka gakoze eki gakanye ate njagala abakazi tubeerewo tugumiikirize abaana ffe bakole ki bakule nze ayogera naawe nze bba wange simanyi bbanga lyamaze nga tantwala out nende ku climax olwaleero ne wakasifumbi eyo mmere ndi mukulikodinga nenda mutegeezeza ne mugamba olunaku lwenja nyina pulogulaamu zimukaaga nakameekingako mmeka 2 ate naye nankola obulungi obutagambika naye kana itakola ki Taliyo. naye olwokuba yeebaza kinkakatako okumutegeeza bukyemba ngenda okukola ki okukola naye ate yetantegeeza buli kyagenda kukola Kubanga oli buvunaanyizibwa bwe ate naye buvunaanyizibwa bwe. yantegeezako byasiimye Naye gwe buli kimu okikola ki? buli kimu Kuba gwe oli mukyala. kakati kankubuuze kama because tufumbirwa mikwano gyaffe webukeera ku makya nenda kankubuuze webukeera ku makya muwabiza nnyo abasajja simanyi obakkala osobola okujja n'owulirize kama nkubuuza omukazi wova ewammwe edda batuwuliranga ojja mu bufumbo okufumba mmere si bwe kiri waliwo edda omukazi eyatafumbanga mmere ng'abeerawo mbu wazigenze kuzunga simanyi ambadde mu nnimiro notafumba mmere ennaku zino kimanyi kino buli lunaku ewuwe ofumba emmere thank you so much kati omusajja naawe munanga kulekawo olwokuba tofumba mmere
naye si kyekyo kubanga kyekyo kye twakulizibwa nti no twagambibwa bw'ofumba okufumba mmere naye emirembe gikyuse temumalako baana babende mirembe webukeera ku makya munno nga otegedde munaye yagenze kukola banaye leero sisobodde bebi kufumba tugende tulye out yeyentegeragana kakati tomumalako mirembe bwabagende ku makya nagamba bebi leero ngendagerako out nemikwano gyange muleka agende kyekyo kyetugezako kulaga kubanga olaba namububira nnyo notamukkiriza kikola ate ajja kikola eno mugamba nti tububira basajja muganye okuntegeera ensonga eno kati nze kyankwatirayo nti bange talina mikwano siina mikwano egyo egy'olutijjo mbu out okitegeera kati ndi mukugezako kubuulira abo abakyala abali eyo baleme kuwabibwa sirika omwami waba anywa omwenge njogera ensonga zange ng'ezo okitegeera ti omusajja waba anywa omwenge lwakuba munalo ng'akootinze bubi guleete mu firiji mukukyawinde naani n'omuntu wo waneeno gy'agenze mu bbaala n'emikwano gye bagenda kunywa mulimu emikwano egitategeera mwana kimmanyi ekyo okirabye okitegeera ebibooziboozebwa kati awo sibassaako mukono awo sho tugiwunzike nti omusajja ayinza okwekula nga talina mikwano lwa nsonga kyeyagala okuwulira kamubuuze kisembayo abeeko n'emikwano egigasa nti leero tukoze bizinesi ki okitegeera seegyo egy'abakazi kati nyabo nsaba osirike twogere ne bali era mwogere kati sirika bonawula yagadde okwogerako naffe ate omale saba permission era nsirise mweyammwe mugyogere namwamagenda waliyo abaami nga banyumirwa nnyo ebyemizannyo omupiira gunyumira mu mabaala ebifo nga si waka nga bangi kakati nze nga nze omuntu edda nali sigoberera nnyo bintu bya mpiira omusajja agala era omusajja nga wampiira nnyo oyo omusajja wo si wampiira aba talina mikwano kakati omusajja alina emikwano ye musajja agenda ewaka ajja kuleeta mikwano gye naye ate ewaka baba balaba bakumalako emirembe kubanga leero bagulabidde ewaka balinga 8 olwedde baba kumazeeko emirembe nga gwoki naye kakati ye abayagala agenzeko mubireekaana bano bawagira kino balekanye agendako omupiira gigwa saawa meka 6 si bwe kiri bulungi nnyo gugwedde saawa 6 akomyewo naye jjukira we yagenze eyo mu kulaba omupiira yanyweddemukko kubanga babadde bagenze kyebola nafuna musiraamu ng'onywa kagoye mu mboozi anyweddemu omala wanika mukono okiwulira anyweddemu akomyewo tekitegeeza nti buli muntu abeera ebweru n'agendako mu bbaala okunyumirwa mu kyaba agenze mu bakazi agenda kumulaba era ekimuwa essanyu abasajja ekibawa essanyu kulaba ku bakazi agenda kunywa omwenge adde mu bbaala naye agenda mulabako obulabi tebalina gye bagenda batwala abasinga era waba si mwenzi ajja ku appreciatinga kati gwe kama tolinayo omusajja gwotunulira n'ogamba nti banange omusajja yakula bulungi era abadde smart kitegeeza nti ogenda kwebaka naye ekiwa abasajja emirembe kulaba ku bakazi lwemi neyo yonna gyatamudde gyotalimaindizo nnungi mukwano neyo owuwo gyali sabazo toli naye era ali ekyo kimanyi nti siri nabo oba balaba abalabe naye nga si wange nti tugenze mu mabaala simanya biki kakati kanzire ku era mimi nakwagadde nnyo Shamimu Mayanja yagambye ye wategeera nti waliwo ebiwala ebirungi ebikazi tatambula na bbaawe nti wano mutuufu nnyo era oyo gwe tuyinza okukwatagana naye okugoba ensonga zino ez'abakyala mbwe abasajja babawanisa nnyo nnyo hayi abasajja tetukugambyeko nti nno omusajja agenda kubeera nga tuli mu bbaala then atandika okundaga buli kikazi naye tukugambye nga ye omusajja mundaawo aba awulira bulungi ng'alaba ku bakazi nze siri mukazi kati nzaba osooka osirike tuli buli kimu ate olaba kyekintu kyefaananyiza n'okubanga oli mu ssente ozibala naye nga sizizo obanga azina owning kati wamaremi kambeeko nze kyeŋŋamba bali ono namwesonyiye kati ŋŋambamu abatuwuliriza omukyala anoonya emirembe tusaba ogezeko ku bino wammanga njagala ojjukire ennyo nti omusajja bwe yali akukwana sigwe wamuyita ekyokubiri tolowooza mbu yagenda okukuwasa ng'alabye ggwe wekka yalaba abakazi bangi nnyo n'alondamu ggwe ofuuke mukyala we era obeere maama w'abaana be njagala omusajja oyo okitegeere nti ategeera ekyokubiri ye yawulira ekyokusatu amanyi kyakola ki okujja nga gwe wamwekwanira n'omwewasiza awo nja kuwagira okumutangira n'abala bayinza omwekwanira ne bakola ki ne bamutwala kuba tamanyi kyakola ki kyayagala njagala abakyala mukitegeere nti omusajja okukwana n'akuteeka ewuwe ng'akuwasizza oba osinze bayendako ne bagenda okwendako enkya gwoba wakuwasa
njagala muleme kubeera chipu oli mukagundi bakulabirira oli maka ga muntu olwanagane ge batwala mu lodge kitegeeza naawe wafumbira onnatuuso kyalina okuba ne bali abalogi mukwano gwe nakugobye mu mboozi ojja kukola programu eyiyo obuulire abawala era kyo ngenda kukola eyange ne gavumenti eyange kulekako osigale ng'obabuulira njagala munkootinge buki bulungi wafumbirwa omusajja ng'anywa omwenge bawa ng'anywamu kabiya katono nze banga era awagira Manchester nga siwagira mupiira naye nga olwo okubakuba omupiira yeesooza atuula mu busonda sikulabye bino gyagwadde sibadde eyo naye nga obusungu abufulumya ekibanda mpaka waki waka nimbe nga mugamba taata kiki ekikutawaanya ate bankubye gundi eyo asambye bubi nnyo ng'alinga abamanyi nti babeera wano waffe kyampaliriza olw'okuba njagala nnyo omwami wange erinako okugoberera Manchester nawunzika mpagira Manchester era bamugoba omupiira ajja ennaku nga muwa silent hug nga muga bebi oyo asambye bubi olaba oli abadde mutalirese bulungi naye tugenda obagoba omulundi oguddako entagala 6 nga yeebase naye luli yayombanga yekka nga talina amuzza ate tetugulaba babiri era bwegubayo omuliro muga bebi tolabye mupiira leero nze wange no tabeerawo naye tugulaba ku video call abeerako nga nange baba tusambase n'omukwano wetuwangula nemuweera naye ogwo omukwano gwa long distance nagwo no topiki ndala ate nno gunyuma kubanga nagwo gunyuma kansooke mmalire era mugenda kumpabya eyo topiki ndala kati njagala omukyala ndaba wanda nnyo okunoonya bba wange ayagala biki tekitegeeza nti olw'okuba bba omwegirirako omupiira nti mulina kulaba bameka muleke abeereko n'eddembe lye ne basajja banne agamaka ng'omusajja abeera wako omukugira lwe ganaafa awo kirungi ng'agenze n'alaba ne basajja banne wabula si bano abamunonye ewaka peer groups nakugobye mu buli amunone ewaka nti wa peer groups wammalindako nabbosa ono beba bapangula n'abasajja ze mmalirize obubaka bwange abakazi ku mulamwa guno nzonyumiza peer groups ku basajja bakyala omusajja amuyina ewaka ng'alina emikwano nga togyagala bulungi gyokoma okugiyombera gyokoma okumujjukiza ti alina okuba naki alina okuba najyo njagala oyo agenda okunywa omwenge kola ebintu ebimusikiriza okudda ewaka agunywerewo so si ku oda zo mbulwaki onywera mu mabaala naawe yagenda okukwana yali alina firigi mu nnyumba ye era ng'alina n'abantu basobola otulamu ne bakukola ki kitegeezo kirimu ebyo byayagala lwaki okimulemesa abamugamba bayakujja otegedde ogenda munzika ng'ofuusa ekizibu mu bulamu bw'abalo kubanga ebimusanyusa bye bikunyiiza otegedde ebikusanyusa bye bimunyiiza nakulama nina types zesobola fumbirwa DJ photographer baala muyimbi abo bo nga tosala kuba neemanya ono tandise mufunako obulumi ate waliwo abakyala abalina abaami bwe batyo gye bali kituufu naye babahandolinge babateeke mu mbeera wabadde ijja asaba ey'emisana omusajja osobola omuteeka wabadde ijja ntwale ngende naye buli kaseera okitegeera muli mu mbeera ku TV onakola otya wano ng'ate ogendagenda naye mu bbala ey'emisana munakikola mutya kati wamma abakyala abalina endowooza ng'eyoono era gye bali mugira mudde ewammwe ku lujja wamaze nafumbirwa era kwendi omulenzi wo ajja kujja kunoneka awo akukyakazeemu bwakukyawa era ofuna omulala akolona akukyakazeemu naabo abakyala batyo gye bali nga talina kubeera muka muntu yenna naye muka omusajja tazungazunga mu mabaala tazungira ku mulimu omusajja gyakolera atanoonya bitamukwatako ebitamukuteeko tabikwatako omusajja bamulinda waki bamulinda waka teyagenze na sepitiyo webale kitegeera talina kataago ate yakulekedde waka menzononya anaddangadda bwaba takomyewo ate mulekeraawo okukubira bakwano baba bamwe amasimu olugezigezi baba omukubidde takwata oluzindukaalinaani akola ki onoonya ebinakulwaza n'essimu ya mukwano gwa bba wange bazirina abakazi ebintu ebimu nga ebintu ebimu bye nagoba mu maka emikwano kati ate onoobeera naye otya tolina na mikwano alina egijja egigasa nina eya bestman okitegeera ne bestman alina eyange kulwansonga kati watiifu nkubidde omwami wange ngesimu ye teriiko and let me say olunaku ne goremi eyo ya long distance osobola okuba long distance let me tell you there sometimes it is ebintu bino bikyuka okimanyi basigula bakabendi basigula bakabendi basimufunye
lwaki talina baganda be talina baganda be okimanyi kino oli omuntu bakusingira baganda bo ngakusingira baganda yes nga mukwano gwokusinga baganda bo nga yakulya okumi nga baganda bo bonna bali mu kyalo amazima amatuufu eno yesho yaffe ebadde ennungi okukamala yes nalonga omutwale kama mutwale ku ofisi yomalayo naye emyezi esatu ensonga zange zezo omukyala omugumu oba omukyala ali powerful ye mukyala ekisookera ddala asobola okwegonjerera ebintu ebisinga nga tosoose kugenda ojja genda ogambeko kama mukwano gwange kagendeko ewakama n'omubuulira ngenzeeko ewagundi bw'omala obayitamu bonabona kumbe bulijjo tebakwagala naye nga tokimanyi bagenda kuwa amagezi agakuwabya wabula beeramu naggwe nga ggwe omuntu ak'obuntu always ak'omunda ggwe nti bw'otuula mu kisenge kyo ng'olimu wekka ogambe ensonga eno nkikutte ntya nga sinaba kuwuliriza gundi nga sinawuliriza mamange sinawuliriza jjajja sinawuliriza senga nga nze nkikutte ntya because decision gy'okola nga ggwe omuntu egenda ku affectinga ggwe n'abaana kuba kati oli above 18 era obeera mukyala mufumbo ate obeera mukyala yennyininyini ekituyisa abakyala y'omusajja okubeera nga akeera ku makya nagenda n'akola ssente najja n'akugamba bebi kati oba tukole tutya n'omuwa ku magezi ideas ezimuzimba that is why bagenda ku makya ne bagamba nti omukyala oyo azimbye ki azimbye omwami we naye lwaki lwansonga gw'obadde si gwakutte ssente n'oziwayo naye omuwadde ebintu ebimuzimba ate ng'omuwadde n'ensonga lwaki mukola ekintu ekyo sikeera ku makya bebi okola neno ssente nyingi nnyo lwaki tukola woteeri kubanga ne gundi yakola woteeri ne bagaggawala buli omu alina ensonga ze na lwaki ebintu ebimu babikola businesses ezimu neziwakinga out nezitawakinga out so me as me I end this by saying abakyala mwena musobola okubeera abakyala abalungi abakyala abagumu abakyala kasi tokkiriza nti ddala oli mukyala because kyekyo ekitufuula abakyala yes ensonga yonna ng'ennaku z'omwezi 3 ogw'omukaaga nyina omusomawo ku Tavani Woods omwami David Omoyo yagutegese njagala abakyala abali abalinga omukyala ono mujje yangetegeere mala yange nga mulina omukyala ng'alinga nga mugenda olaba mukyala ono ng'alina obujja bungi nga omusajja mukyala wa mwagala mu nnyumba njagala mubandeetere njogereko nabo mu musomo ogwo kubanga nze njagala Uganda ey'emiki nga tewali anyigirizibwa njagala omusajja nze bba wange yeeyagayira mu maka ge kubanga nze ndi ttaano we malina osanga akawala ne mugamba Saalongo nkuweyo ssente okookyemu gamba Naalongo nkemaakema ne mmanya nti gyati nze mwangumya nze mukyala we naye bwe naaba siriiwo asobola okukasanga n'akookyamungi nnyo ontegedde so njagala abakyala mutegeere nti bwe mutaakuliyetinge babbaamwe kufuuka bakwano bammwe mukwano gwange nnyo nekyotasuubira kulisiivinga nnyo mugenda lisiivinga nnyo olugambo lukunyize ku mwami wo olw'ensonga nti gwe olina kyogamba tasobola kikola ki sooka okkirize nti buli kintu kisoboka naye okitangire mukama obeere ng'omujjukiza nti taata kino nsaba kireme kutuukawo mu bufumbo bwange kubanga okuwangula obufumbo bufiiramu kati mukwano gwe yakafumba emyaka 7 nga nze nyina 14 nga nzikiriza nti kisoboka gwewe omusanvu okyalina olugendo lunene okutuukawo enkoze eki nenjagala otambulire mu kukkiriza nga bw'otema n'empenda ng'ogamba singa ekiyonyo kituuka ku mwami wange nyinza kukola ki mwegosala amagezi ku bitannabaawo olw'ensonga bibatuukako ne mugwa eddalu ne mweyambula engoye n'onoonya ansa ng'ofuna nnyingi n'owuzika ng'obuliddwamu emu gy'okola ki gy'osalawo nayo muyige okukkiriza nti ekintu kino ekyatuuka ku mukazi oli kisobola okuntuukako ngenda mbawako example nga sinnasiibula waliwo omukyala yamala ne bbaawe mbufuma emyaka egisukka 3 leero bwe tuba tugamba abaabulemwa bwe tutandika naye ti mukaagundi oyo babeerawo ne bakola kyaki ne bakola bino naye ofumbo bwakola ki bwagaana naye kati kikyengezako okutegeeza nti singa yetasuubira kintu ng'ekyo mu bulamu bwe yeyogosanga anywedde obutwa kuba omusajja yali mwavu nnyo nabonaabona naye kati tumaze okufuna ssente n'akola ki naye yasigala mugumu nnyo n'aweera n'abaana be nakati yeyagala okukamala lwaki nti yali abisuubula nti bisobola okukola ki kati saagala gwandaba olowooze mbu oyo omusajja wamunywera eddagala gw'olina ekipande kye wabula kola ebikufuula mukyala we twana nnyo okubeera mukyala w'omusajja oyo n'ensi erimusalira omusango bagambe nti omukazi akoze ekisoboka ng'omukyala naye omusajja yatabeereka naye buli mukyala ekyo kyoba okolerera ebigambo byange banange nze kyempunzika nakyo era ekyomukyala omuvumu oyo manendooza nze kanzireko wano nti omukyala yenna ali eyo fena tuyita mu bingi mu maka
naye njagala olwana nnyo obe n'ebyama nti n'ekisikizo kye kisobola kumanya kyama kyeweesirikidde mubeereko n'ebyama mubeere n'emmizi nti bwe mba sikyogedde ngenda kubaaki oba okitegeera leka kubeera na mwami womufunye obuzibu gwe naye ate n'ogenda wa mukwano gwe nomugamba munenzi omwami wange ali bwati ate mulekerawo okwebuuza ku bantu abaalemwa nga talina musajja kubanga bw'anakuba oli ajja kugamba vaayo tafumbirwangako tabimanyi genda ku bantu banne abafumbiddwa gogamba munenkoze ntya naye ayina ebizibu mwogere yoyo omukazi omuvumu ogenda kubeerawo ebigambo bijje buli kimu era omuwala ono nze by the way nali nkulabyeko face to face naye nze mbeera wala nnyo ku bantu nga tetutulanko nti oba oyogedde ndwendi okitegeera ate n'ekirala nze mbeera nnyo ku intaneti ndi muntu atakomentinga mukazi nnyo weetaaga nagulya kyakunywa kinyogoga kubanga oli akutemako butemi kigambo ku kyalo n'owulira nga ekyenda kyagala kukuvaamu